Bulinga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokubiri eggye ly'eggwanga li Uganda People's Defence Forces neefumiitiriza ku ebyo ebyaliwo ku lunaku luno mu mwaka gwa 1981 abayeekera ba National Resistance Army bwe baalumba enkambi ya Kabamba ne batandikawo olutalo olw'ekiyekera olwatuusa President Museveni mu buyinza mu mwaka gwa 1986. Mu kwetegekera ebikujjuko by'olunaku luno amagye geenyigira mu buweereza obw'enjawulo okulaga obwa Sseruganda n'abantu aba bulijjo omuli okuyonja ebifo eby'olukale ng'obutale, okutegeka ensiisira z'ebyobulamu, okuddaabiriza amasomero n'amalwaliro kw'ossa n'okwenyigira mu mizannyo n'abantu aba bulijjo ng'ekigendererwa mu byonna kwe kuteekawo enkolagana wakati w'abantu n'eggye ly'eggwanga. Kati ng'eggye lyetegekera olunaku luno olwa ttale 6 olw'omulundi ogwa 45 olunaakuzibwa mu February w'omwaka ogujja. Ebitongole by'okwerinda bitanze okuddiza abantu mu bitundu eby'enjawulo ng'olwaleero batandikidde mu ggombolola y'e Nakawa gye bayongereza ebifo eby'enjawulo omuli n'akatale ka Nakawa. Uniti z'amagye wonna bwe zibeera wadde celebrations enkulu zigenda kubeera Kigezi, ffe uniti ezaffe we ziri tugenda ne tukolagana n'abanayinki we tuli ne tugenda naffe ne tubaddiza. Omumyuka omuduumizi w'ekitongole ky'amagye ekikessi ki CMI Brigadier General Abdul Gumayo yakulembeddemu enteekateeka eno era nga bw'abadde asimbula abasirikale okwolekera Nakawa ategeezezza ng'ebibala by'eggye ly'eggwanga bwe byeyongera nga n'ekisinga obukulu bwe butebenkevu obusaasaanidde buli kanyomero k'eggwanga. Ate tukyatraininga eggye lya Uganda likyali very strong kubanga tumanyi kiki kye twagala ku protecting eggwanga lyaffe lino. Tewali katundu nakamo aka Uganda akatali unadministered. Kyokka Luguma yagamba nti bo abakulu mu UPDF bakimanyi bulungi nti waliwo bannamagye abazzi basiiwuuka empisa naddala abo abalabiddwako nga batontuza bannansi n'okulaga kyekubira mu by'obufuzi. Kyokka n'ategeeza nti bannamagye ekika kino tebakiikirira kifaananyi kya UPDF ekyawamu. So ebintu ebirala ebitono bibeerawo kubanga society tesobola kubeera 100% complete. Kyova olaba ffe tuliwo ng'abakulembeze ebintu bino bibaawo tubihandolinga naye tukugamba nti there is any plan or concentrated plan nti tujja kubeerawo ne tugenda ne tulwanyisa nedda. Nga beetegeka okuva embuya okwolekera Nakawa ab'ebyokwerinda beegattiddwako abantu ba bulijjo abadde banekaanikanye mu ssaati za kyenvu okubadde ebifaananyi bya Yoweri Kaguta Museveni. Kino kirese abasuubuzi b'omu katale ka Nakawa nga beewuunaganya. Libadde kirungi ng'amagye gali gokka ne si kirungi kuba beetabiseemu n'aba NRM. Kati abalinga abanoonyeza Museveni akalulu. Gambadde NRM Museveni mu kifuba ate mugazze kulongoza katale. Fe tekyetaaga tunyonya kalulu ka Museveni. Fakaffe tukamanyi ka Bobi Wine. Tusaba buli muntu yenna wendowooza yonna yalina aje abeere naffe kukola cleaning. Ffe tetugenze mu lutalo tetugenze mu kintu kirala naye tugenda kukola cleaning abantu bajje ba cleaning of all shades of life. Mu ngeri y'emu ku ddwaliro lya Mpomodde Health Center 4 abasirikale ba UPDF basimye ekinnya omunaayibwanga kasasiro n'ebikozesebwa by'eddwaliro ebikaddiye okusobola okukuuma obuyonjo mu ddwaliro. Bano beeyongeddeyo ne mu katale ka Mpomodde ne batandika okukalongoosa. Abakoleramu babategeezeza nga babakoye obukyafu mu katale tebutandise n'okubagobako abaguzi. Yaffe mbi nnyo nnyo nnyo. It has been there for I think 4 years plus and it's not because abantu tebafaayo but because management eremereddwa okufuna engeri entuufu y'okutambuzamu ebintu by'obuyonjo. Akatale k'Empumudde kabadde kacaafu nnyo. Akatale k'Empumudde kabadde kacaafu. Muga Katonda mu ggulu. Akuliddemu enteekateeka n'ejjinja Major Kenneth Kalokola Garrison ategeeza nti kino bakikola okuddiza abantu olw'okubabeererawo nga banunula eggwanga lino. Ng'omulamwa gwayo bwe gubeera gw'okukola ki ogw'okuddiza abantu baaki ba bulijjo nga tujjukira kiri kye baakola mu 81 nga tujjukira kiri kye baakola mu 81 okuwagira UPDF ng'ekyali mu nsiko. Emikolo gya ttale 6 lyakwatibwa mu bbendobendo lya Kigezi.